omukulu ono gwe bayita Pallaso emboozi ekyagenda mu maaso mu mawulire bw'oba ogiwulidde teweewuunya nti omukulu ono lwaki eggulu litambula nnyo nga bwe tuletekera konsati ye tulabe oba bw'enaatambula. Omukulu ono yayogedde ebigambo bingi nnyo okola oluyimbo yakoze oluyimbo lwe bayita Lutalo lw'amayinja. Pallaso yatandise n'okugeegeenya David Lutalo engeri gy'ayimbamu. Owulira bwe yatandise. Kitegedde ye mukulu oyo Pallaso ng'agezaako geegeenya agamba David Lutalo bw'ayimba embeera eyo. Kati omukulu Daudi Lutalo yategeezezza nti ye talina busungu wadde na mulenzi ono. Ebigambo bye bya Lutalo bibadde bwe bitulira. Siinamu yadde obusungu simwinaako yadde ki ate kati tewali na kivumo kyayinza kungumala ekinyeeza kubadde bwe munyiigira kitegeeza tajja kukola nze kye mbadde njagala. Nze njagala nga tukuba bantu muziki ye problemu yange yokkayo. Nze ebisigadde sina kirala ki nze saagala kubeera nga nze oba abayimbi basatu oba bana oba bataano nga fekka fenna nange kyenkola manjagala nkikola ku lwabwe omanyi bw'olwa mu industry otandika ojjejjako n'ogirabanga industry namba. Actually sinze nalumbye ye yanumbye because nze mumanyi embeera zange nze tondabanga kaawo mbu nsuuzo nekikye oba mbuukira ono no nze usually I respond lwakuba nti abantu beerabira nti bw'oleeta opinion yo oba owadde beetu omulala nayo giwaako ki opinion ye. So nze abantu abamanyi mukimanyi nti siriwo ebyo bintu nze ndi wa music nze nkubye music bannange nga nnyimba buyimbi nga siina gwe mpalampye siina gwe ntadde wansi. So bwe mba ndi awo mukulu munnange n'akeera enkya nampaako opinion ye aba ataddewo embeera empeesaako opinion ye. Kati waliwo mu bantu kati nga muganda ng'oyo ensi yonna. Kitegedde ye mukulu Pallaso agamba nti mukulu we Lutalo abyegaanye. Lutalo agambye tabangako mukulu wa Pallaso agamba we yabeererenga eruweero ng'awulira omuyimbi gwe bayita Lizard watuukidde mu Kampala ate ng'akyusa amannya yeyita Pallaso. Era agamba amuwe ekitiibwa ankopi bannange Lutalo owulira. Nowe era siri wantalo era sijja kubeera ku Pallaso ndi boy. So Pallaso yasooka kuba Lizard ng'akyali nemwerabira mankopi yasooka kuba Lizard kati n'ava mu Lizard n'afuuka Pallaso boy to him. Kitegedde Pallaso yavuddeyo n'agamba nti oyo boy David Lutalo lwaki amunyooma era Lutalo akkiriza agamba nti omusajja oyo Lizard amuwa ekitiibwa kubanga muyita na anko. Nkutegeezezza nti emboozi ekyagenda mu maaso ey'omukulu David Lutalo. David Lutalo ayogeddeko ku luyimba lwe baakubye omukulu lwakubye Pallaso lwe bayita Lutalo lw'amayinja. Agamba taluyinaako buzibu olw'ensonga nti Pallaso yakajja ku ssiini wadde abaddewo naye abantu bakamutegeera mu covid bannange Lutalo. Nze nkugambye tewali kintu kyayinza kukola nekinyiiza probably tewali muyimbi munnange ekintu kyayinza kukola nekinyiiza itoke nze njagala kubeera ng'asinga kubanga bo bakajja bakyalina amaanyi ngamba ku ssiini bakajja bakyalina amaanyi nze njagala babeere b'amaanyi n'okusinga kubanga ffe twatandikira eri tuzze tukulubane mu kadongo kamu n'ova mu kadongo kamu n'okyusa n'odda mu bandi n'okyusa n'oddeni n'okyusa n'oyimba n'abaraga n'okyusa n'obalokoowa so ne twagala bwe tukoowa ate tufe kintu kife bufi no tukyayagala abayimbi abapya. Kitegedde obumpimpi yamutegeeza agende mu studio atereezeemu endongo enyume agamba yeetaaga ndongo n'abayimbi bonna bayimbe nze okubaawo oba okuvaawo tekigaana gundi kuyimba waliwo abaana bayimba obulungi nze kyembakubiriza bongere bayimbire ddala industry yaffe ekulebere ng'eya Nigeria industry yaffe ekulebere ng'endala ezitusinga kyekinzita kyo siina kirala. Kitegedde omukulu David Lutalo agamba nti abagambye mugendeko ne mushoye mumuwagire. Agamba naye omukulu Pallaso aveemu entondo kubanga naye David Lutalo bamuwabulanga era okumuwabula kwe kumutuusizza wabula omukulu Pallaso yawuliddemu nga abamunafuya mu mbeera eyo.
so mugende mumuwagire si yekka waliwo ne papa misa kisemakulu alina misa tekyenfaako industry yaffe kubeera y'amaanyi. By the way ebigambo ebyo ffenna baabitugamba. Nze anko misa yaŋŋambako yampitako n'aŋŋamba kwegayiri tojjaako kabaati genda oyimbe genda okole ki saamugamba nti kati olaba nze siyimba olaba kati siyimba no. Buli ate siri wano lwa bigambo ndi waggulu olw'ebyo bye nkoze so nga ngezaako okumujjukiza naye nga mu ndowooza ye mutuufu ne nange mpeerwa omukisa oguwenki so amazima gali nti bw'aba yagambye andi waggulu ansinga ayinza okuba omutuufu naye ansinga muki buli mwe alina kyasinga munno n'ebiddawo tebyenkanankana ayinza okuba nsinga mu byayita nga musinga mu bigenda mu maaso otegeera kyegamba tebifaanagana so kituufu si mukyamu naye maybe yeye embeera so nadde ngezaako omujjukiza nti ayinza okuba essaawa eno kuba kati tulina ebipimo bingi si byakwogera bogezi kusabuka.